kati David Lutalo muyimbi wa amaanyi show agitadde ku mutwalo kiregeza nti boteekawo babati bantu tebajja kujaawo kwe kukusalawo n'agamba nti agenze ku Bliss Gardens ekifo kipya ate kiri mu tawuni wakati kubanga olutuka ku kilabu ambiasi kirira bukkirizawo eki emangu ojja kuba otuuse zezo zokka ensonga ezaleetera okuba nti no bakyusa ekifo n'agenda ku Bliss Gardens. Security nnungi kubanga parking nga zemmotoka ezisinga zigenda kubeera munda wasobola okwakomodating emmotoka ate n'abantu abagenda okuyingira mu kifo wanene nnyo. Kati wali biki ebiri ku Maria Fulo ebitali eno babiki ebiri eno ebitali eri eno omuntu opromoter ali wana atulaba kubanga kati kino kyoleeta olinga mu advising kati ukozesa ate Bliss Gardens si mu advising n'ekisinza tikyo kigyoyina inti singa n'abaji kubanga kalo nantongo wategese naye simwogeredde sinamwogerako nti yakoze bubi concept ye eri etya sho bwe banga ya nusu mutwalo ng'otagetinga abantu abasukka mu 15,000 ku Maria Fulo tebakyajaawo 12,000 13,000 awo okoma bw'obanga olina gy'otagetinga okusukka abantu 15,000 ku Maria Fulo tebakyajaawo wafunzeemukko. Ekyokulala ekirala omuntu ayagala nnyo ekifo kyagendamu ng'emmotoka yagirabako kati Maria Fulo tetukyalinawo parking emmanju eri gyeri naye entono emotoka kati bazireka ku kkubo kubajjukira zabeeranga wano awali ekizimbe wano wali wano bazimba ekizimbe kya wano wali emmotoka za Haji Muto wano ku bagita Coast Bond wano West awo wennyini wakati webate emmotoka wezabeeranga wonna bakola ki waddawo bondi kiregeza nti emmotoka ogirekanga wano webale nnyo emmotoka ogirekanga wano n'otambula n'ogenda mu kidongo naye nga tomanyi gyeri bweru security ebaawo babeerawo naye kuŋŋenyo negambye nti ate bwetunulamuko ku Bliss nti ate wogambye nti emmotoka ezisinga lwakuba nekirala nti ate olina obba waayo olina okuwaayo so nolwekyo akakasonga kakulu obusonga obwo nawo bukulu so zezimu ku nsonga so kati zezimu ku nsonga ezaddidde David Lutalo mutwalawa ku Bliss Gardens. Abamulwana nabadde njogera naye namu interviewinzeeko n'agamba nti mu mulimu guno fiki abantu balwana bangi olaba bwoli wano eri omuntu ayagala oteekeyo posti ofuneko views 2 nero kamera gy'okwatisa eruma abantu kubanga eriyo bangi banno bolaba muli mu mirimu ng'akwatisa kasimu bwe kati naye gwe olina ki kamera enennene tolowooza nti eruma abantu mu bantu b'otambuza nabo emirimu. Waliwo omuntu alumwa otera okulaba microphones ze boogeza ng'oli akutta akantu katono bwe kati ka microphone akakuteekako buteesi wano eriyo omuntu gweruma ng'olina enennene kati bakulimbanga nti omulimu gwonna okusinza ku ye agamba nti tosobola kugubeeramu kumala bbanga kubakkiriza gwali eyo nanga ali eno. David Lutalo amaze emyaka 15 ng'ayimba okuva ku luyimba lwa Kapaapaala teri mwaka gwali gubeddeko nga Lutalo talina hiti kituufu abantu bagambye nti guno omwaka kivuzeemu nedda ennyimba zirina ennyimba zo weziri naye kyahiti mu guno omwaka ati ne competition Lutalo kibuzeemu fiki ne competition ekiro ekyo kigamba nnyo abantu competition yitiriddeko omwaka guno hiti tekyayinza kubeera ngeri eyedda nerafu commissioner akoze bulungi webale nnyo mwede mwagala hiti yekatubanga nti Lutalo nno hiti guno omwaka hiti abadde nayo enyimba ennungi good songs zibaddewo naye hit song love commissioner luyimba lukoze bubiri lukoze bulungi buli omu abeako ne bwakola ki bwalaba ekintu kye so n'olwekyo ensonga nkulu teri muntu mulimu gwogera kubeeramu nga teri muntu nga gwogulidinga okumala ebbanga ogenda tegulimu agenda kukuwalana era bw'oliba otoyiko muntu yali moze radio ne wizo be bagamba bagoba agulina kati ye bw'agamba nti ekintu ebbanga lyakiruddemu obviously bwaba balina okubayamba kulwana mweyembera ekola ki kuba eri abaagala aveewo waliwo abayimbi wano mu Uganda ng'akubye oluyimba lumu n'avaawo omusajja akubye Uganda emyaka 15 musuubira kubaaki abo bati olina kulwana mu mulimo gy'obi manya nti tolina kyokola kati nze mandibukole malambeera kulejo basinayo yadde omuntu ampala nayo yadde olina okuba n'abantu abakuba fika olina okuba n'abantu abakuba ate gwe nobeera tomanyi nti gyebali oba tobalabangako kkiriza nti gyebali kubanga abantu si buli omu omuganda yagamba nti teri agaliza ya munne kuzaala nduusi
bwoli waliwo omuntu akwagala obeerawo paka waliwo omuntu ayengera nga progress ye yo emuluma. So ekyo ye David namu interviewinzeko ye bwagamba myaka 15 ayimba tiwayinza kubulayo bantu bamulwa naye yenkola ye agamba nti olutalo olulwe abamuwagira bakimanyi akozesa ndongo si musajja mulwanyi ndowooza teri muntu David olutalo gwe yali akubye ku luyibu kyabaawo se buli muntu gwe yali ayombye naye ye olutalo olulwe alumalira ku ndongo bwatu bwagamba. So nolwekyo nakuzomwezi nga zigenda kubeera 16 agenda kubeera Masaka ku Maria Fulo ku Bliss Gardens. Ajuga nti no Masaka yabadde si wakuyimbawo ku luno kubaza